Ekyalo Kololo ekisangibwa e Kampala kimanyiddwa ng'ekifo ekiwangaliramu abagagga naye bangi ku bo naawe alaba ensibuko y'erinnya eryo mugitankana. Musibbosa mu Nabusiro olwaleero katuzibula amaaso tumanye. Weewaawo bwe bakugobanga ojjange waffe n'olya yakuyita lubuna miryango naye munywanyi nkwagadde kwa mwaka n'akusa bikongoliro weebale kunsuula ku ndasanyo omulimiriza agwa ku kkobe nange kandokeze kuno byendaba n'emiwanzi era ngamba nti ojjanga kwa nkuba na Kibenge yatumalira ebyalo. Mwana wattu olunaku olwaleero tuli mu kunnyonnyola ekyalo ekimanyiddwa nga Kololo. Ekyalo kino Kololo kiri wano kumbi ddala wano mu Kyaddondo era ekyalo kino Kololo mwana wattu lwaki bakituuma Kololo. Waliwo enjogera abamu gye babadde bagamba nti ekyalo kino Kololo kyava ku bantu abalwadde akafuba akakololo nti baasibirwangayooko eyo ekololo. Naye bwe tukoze okunoonyereza ne tukizuula nti waliwo chief omu eyasibirwa ku lusozi olwo Kololo oba ku mutalo ogwo Kololo nga bali bamuyita Rot Awich ow'Epayira. Wali mu buseera ebyabafuzi b'amatwale waliwo nnyo akanyolagano kati abafuzi abaalabika nga bakiwagi nga balwanyisa abazungu baabakwatanga ne babasiba. Kati ono Awich oba Chief Awich ow'Epayira baamusibirako ku mutalo ogwo waliwo akabira bambi n'alaajana n'agamba nti adongo ni Kololo olulimi olwo lukyoli adongo ni Kololo nga kitegeeza nti ndi bwomu am alone katadde mu buwaabi kubanga kalulimi luzungu nkawawaabidde am alone adongo ni Kololo. Kati ebigambo ebyo bya lukyoli era kigambibwa nti bwe baawulira ebigambo ebyo ng'omusajja ali mu kwekubagiza okuyitirivu ali mu nnaku empitirivu ayogera ebigambo ebyo omutalo ogwo ne bagutuuma erinnya eryo Kololo ne gye buli eno. Naye tetuwakanya bagamba nti baasibirayo abaali balwadde akafuba akakololo nabo tubawulira kubanga ffe tukola okunoonyereza okw'enjawulo ate ne tukomawo ne tubawa okusinziira ku bantu b'omu kitundu ekyo bye babeera batugambye. Olwaleero kutubawadde ku kigambo Kololo kwe kyava okukituuma Kololo era eyo bye baatutegeezako bwe twali tunoonyereza. NTV ku ssaawa emu kebongereyo sigadde nze mu Nabusiro. Father Vincent Lubega okuva mu kigo kya Uganda Matters Catholic Parish Namugongo atubulira amakulu g'ekitambiro ky'emmisa mu budde buno.